abalungi mwenna sisobola vaano nga sibeebazizza on behalf of Namulondo. Banange mwebale kwagala naamu mukwano gwange ate mukwano gw'abangi. Buli alinnyo wano mukwano gwa Namulondo teyamusasudde yadde 10, but it's all love. Muyiga okwagala kuba Katonda afuna engeri gyazza omukwano ogwo towards you. Wama kole ki? Wangi? Bunkyukemu naye baana mmwe munveeko munnange naye nga mufaaki batiya sigenda kyuka nammwe muneke nyimbe akayimba akaddako bambi mumpe omukisa nange njogereko akayimba akaddako nkabaweereza mwenna nga Katonda akuyisiza mu bingi ng'okkiriza nti ku lwa Katonda y'ensonga lwaki oli wano, ng'okkiriza nti byonna by'oyisemu ebinene ebitono ebiri bitya abadde Katonda, naawe alabanga Katonda atali mu kukola kuzzaamu amaanyi nti Katonda akolera ku budde bwe era luliwo olwo n'akuyisaawo, era ng'okkiriza nti Katonda y'ensonga lwaki oli wano. Nsaba neegatteko tuyimbe ffembi, tuyimbire Mukama si kyo tujje tuyimbe ganye ng'ennaku nnyingi. Thank you. Takuma vivi nyweze salayo yogera naye mugambe ssebo sumulula omukisa gabirira emikono gyange nfune muntu yozange dadi obuteka buke Ampisa wao akuyisa wao Mukama bawa mutsa bulungi kulika ku stage yo ogere ku relationship yo n'omukyala kuzannya muradi mumanya ddi era tukyusula nina kyeno mumanya nti muntu mulungi. She's an amazing person era mukwano bantu bebalaze it's the same love or even more twagaba ebiseera ebisinga what you give is what you get back. Kati Katonda mu mukwano mungi even gwawa abantu ate Katonda amusasudde mu kino. Tukimanyi nti nokolagana n'abantu bangi nnyo naye nkolagana ne Evelyn Namulondo yasukka kyamaki kyasinga okuba nakyekyo twetegeera bwetegeezi and I think our friendship was meant to be. Antegeera mutegeera ebintu byokola bwekozi siba nakugamba nti there's a formula kuba nyinza okulimba nti omuyinza ogamba nange nakola bwe nti nekigaana but omuntu mwetegeera bwetegeezi nemwekanga nga buli kintu ki flowing smoothly. Bade tusobola nti mwenye mugenda kugenda kulolwaliro naaliya ne ama abato balika mwami Semunya tali mu ggwanga inshallah sagenze naye nali ntuuka ate nagenda twogere ku industry mama maro esirisemu abantu beebuuza bufumbo music ddala atoli comfortable woli ejo oba nti music wakola comfortable naye ojja tuwangayo buli mwaka. Music is a feeling. It's a feeling when I feel like I'm putting it on there's something much woody and let me release something. What you take it. Then I just cut it was around what I see. I have a new song already. You're telling about okay, this is what never one 2 hours at the music. Maybe you know. Name we just chaba kwata bukwasi kiringa muntu kugamba how you know kama mfine. Ni chaba kwata bukwasi nti umutusanga enguruzi ubudde okuba abuze wandisanze
Nandibadde ndi waka nga nyonsa alya kuba akyayonka. Nandibadde ndi waka naye naye nga kyempa Sabat is to be patient with me because simanyi nnyo bya paku. Naye nga ate they've been there like abawagizi bange bantegeera anjagala ta complaining tinjagala okakasenti bo they will bali comfortable engeri gyenkola ebintu byange kuba munnange nkaku kakikiri anti ambowe bagambira nti bamamamalo yafuna obufumbo n'aterera entende obaoliawo n'abaana bamusumbuwamu kati takyalina nabudde bugenda mu studio. Surprisingly that has been my face but face yange ey'okufuluma si eyapakupaku kati mina ekyokwekwasa simanya biki naye ng'ebyo byonna omukwano gwakusinga amaanyi gwe baaba ontwala omukwano ontwala ng'olya but I'm grateful because that's why we live for love, to love and to be loved. nga tuzuddewawo katumani mamama Joe Samu Makuna Samu kukumai ensonga y'okuba nti abakyala bano ababiri ye bakwano oba si bakwano ebibanyumira atunga amabuga nange entalo zisise tuli bubi musanyuse era muyina essanyu kati bawadde kyemwagala kiringa olwana kufanya nga oli muyala nakuwa emmere kati babawadde mulye mukkirize babagabudde sawa yakulya nkuzeemu ebyo byemwagala temuyina nze sirina buzibu bwokyalawo I love them both mukitegeera sibalinaako obuzibu nobo basanga webanokya nesamusango okwata simuki sibalinaako obuzibu owulira naye nga weŋŋambye nti ebimwagala munyoberwa kati munyumirwa mwena mulimu ti omanyi nga wona feeding akabanekakola kalinze kabake buli kimu kyemulinze but it's okay. Sometimes it's fun. It's entertaining. Nze nyiza okuba wenyombera ondi kuyange wakuletamu akakantu. It's entertaining. I love it. Leero zino wagira Evelyn Namulondo. Abakyala bali abo bonna balina ne show on the same day. Mugenda kuwawa. It's a battle. Yes. On the same day. Nze njagulayo nze mpagira. Kyenkola akakomere kaba kayita wano. Teeko okugulemu eno nenteka n'okugula okulala eno nentandika okuwagira because I love them both. I can't take sides. I love them both. Omu ali eno mulala ali eno. Bombi mbaagala. iPhone n'Nokia osinga kwagala. Zonna nzaagala. Tosobola kubanga zino. Zonna nzaagala kati gonsiimira gonsiimira kyenjagala. Tomeraako nnyo nze bombi mbaagala. Nsindi yavaayo n'agamba nti nasobola okugatolinga abayimbi bonna abakyala okujjako Samu kumai yagamba I'm humbled if that's what she feels. I'm humbled because abakyala tebatera kukkiririza mu balala appreciating abalala but if that's the case I'm really humbled. tetujja kibuusa maaso lwaki tojoyininga federation ate nga nawe oli muyimbi zino bitegeera nnyo ebyo siina nnyo kyamaanyi bayo kyensobola kuddamu ku nsonga ezo kuga emazima honestly federation tekuyitangako Rema yambeta ate yambeta nendoza nkaddiye siina kyensijjukira wano abalala bagamba obiteekamu musongo nti olwokuba taataama yagikulira owulidde oli taataama kati nze nsobola okuyitekuko obusongo bwaki nga tulina omwana kati ama wawulira nti nyina obusungu taata wawulira ati okitegeera omwana kyagenda wala ava ku binowe mutuka kibiki testing 1 2 nekiga we have a kid so olema holding a respect for another okitegeera so there's no tewali nnyo mbusimanya kintu always will osuubira gijoyininga in time I wouldn't say anything for now naye ndowooza tunaalaba mama abayimbi abo federation balwanira corporate kyogamba corporate gwe ng'omuyimbi tekukakatako the main goal, that's the main goal. Copyright is the main goal. Okitegeera kakiringa abamu abantu abasobola olwana olutalo eri ababeera wano wansi bagite batya ku front eno eri ababeera awo wakati kati nze ndi waka nkasuka saala nabisiibo mbasiibira nga wemasabira ekya copyright kiyitemu nze olutalo lwange ndulwanira waka kubanga ekya copyright nsiibira copyright tata kikyetaaga
era nze nkasuka ssaala na bisiibo temundaba ku front naye ssaala n'ebisiibo mbaweereza bannange mutambuze ekintu kiyitemu ffe tufune ku ssente ofune ku ssente mama wewe wali mu Kivulu kya Misa Kisemakula aliko ka video akasaculating social media akabakyala ababiri Lydia Jasmine ne munne Ronato alina buzibu ki n'abakyala kati honestly nze siri nnyo muntu wakalabako ka video yako saakalabye nambadde nkugamba tewakalaba nga bagamba oyo talina I wouldn't really start. I don't like fights between women. It's even disrespectful. So I wouldn't go there. tewakalabako ka video Rosa Namulondo yakandanya atolo kundaga ebintu munange kano kalabye ne munesina kinalaba kayo Dubai bigambo era byatambudde nti ogezze mu pati ezimu zigezze ezimu zisingako wezaa kyenkola mwana bwekiri kutuukako olingamba gotolaba ogezze mu bitundu ebimu Mama Mala katono nnyo linda kukwatona Mama Mala era awo wennyini abo wavudde n'okola statement egamba ebiseera bya season 6 bwe mbaata yo yali ekyaliko wanje ate wanje nenga kyekyo si nsonga nkulu by the way. You know me when I'm performing I interact a lot with my fans mba njagala nekibeera nga abanyumyamu okitegeera mba nze ku stage tusekemu tunyumyemu ize si bya lutalo okitegeera kuba sinze nti nzina nyama zinasikola ki so sinsobola kunyumya nabo as I sing okitegeera so that was one of the things I told them because kikyali kituufu engeri kiwakana but I was just trying to interact with them. n'akasembayo akalala Mama Mala obuyimba bw'oyimba ennaku zino ositikinze nnyo mu mukwano owaana musajjawo oba obuyimba obuweereza musajjawo naye bafaani bo oba waakoddi obuyimba bwo kuba munnekitegeeze olabika munnaaye faani bo oyinza oba wabasuulawo mu ngeri emu oba endala omukwano ogukolera buli omu si gwamanyisa emyaka bwe nti akayimba oli akamba kyobala oli akusanga mu kkubo n'akugamba wabula kano wakanyimbidde kano kange it's because love egatta buli omu yes bwemba kiyimba of course bwoba mu love era feeling omuntu n'owuliranga bannange okitegeera ng'okamuweereza but it's upon you to really forward that song to oyagala because love applies to everybody. This is not just for me naye buli omu mba muyimbire just okambala bwambazi nogamba nti n'owuliranga gwe atayimbira omwaka lwawe Mama Mala ekisembayo kuze kino sikikubuuza mu bubi wabula abantu obuli abakibayitize nekyo bagamba Evelyn Namulondo akwatira nsawo ababyogerebaddewo leero sate tonsembera nosigala kyekimu kinjagala ngubuulire masannyalaze tosobola kunsemberera nosigala kyekimu sigwe wana asitula ensawo atuziza abantu kale ogenda okatemuzawo ya Evelyn Namulondo giwuli naawe ojja kusula kimu okitegeera kyenkugamba so abantu just babeeraawo baganya okunafuya abantu but it's okay waba okusitula ensawo yanakoze musho kati ngeyiye zituwa batulaze baby bump nga bagamba kirabika we expecting inshallah nze kambabuulire ebintu byenyina okukola kwagala kuzaala kwagala abaana bange mwami wange bantu bange famire yange binasigaliza abafaani bange baweereza nnyimba so si kipya okitegeera okundaba ne pampu ndi mukyala mufulu okitegeera ibyo okundaba nti oba olubuto oluvuddeyo its okay ebyo byenyina okukola bannange ate okitegeera kati ebimu ku mirimu gyange egy'omu mutwe kuzaala okitegeera kale kyonja kikola esagala mwewuunye nnyo okitegeera nga nawe nkusabira osumuluke bulungishawo mumuzumu wali muna ng'ali happy healthy nga mugezi alete emikisa kugyolina eje ebintu byeyongera okutambula abaana bajja n'emikisa naye noono tumukwasa emikisa gyonna mukama amuleeta naye mwali Mama Maalu kyogamba ageze bugezi mmere kumbe naawe naye akulabisa gyowe Mama Maalu Tuve ku stage.
Linda katono wave ku stage. Neyongera okujjukiza buli ali wano bannange nga bwe musa abangi bwe muti ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogw'omwenda tujje ku Ssemagonja tumuwagire. Bannange tusaba mujje muwagire Ssemagonja is experience. Ladies and gentlemen, esawa zino njagala kuyita the generals bano ba Geno n'industry gye tulimu twabadde erya Geno deya Geno babiri naye ba Geno mu industry mwe tuli batata baffe bakojja baffe